Endobe Show. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobe Show. Nino omwami obwedda ndi bubi wano aŋŋamba nti nkubira era kwali ku layini. Mukulu. Hello. Jebaleko. Sono Jebaleko. Nze bampita Kadima. Ndi ku BTF ne Kaboggoza. Yes sir. Njogerako na mwami ani? Mwami Sechanzi Franka. Yes sir. Wansindikidde aka message ku WhatsApp, Facebook yono numbyeyo. Olumbye ndi mu buzibu ntaawa bantwala nkoze nzigwawo. Ani akutwala? Naye muntu wange yansuddewo yagenze n'omulala olw'obusongo butonotono ng'obimanyi by'ekivubuka mwala yeekyanga. Kale omwala ekituufu kiri nti nagenda omwagala naye omuvubuka omulala gw'ayagala. Okay, Frank tugende mpola. Waki? Omuwala. Wamusanga ino omuvubuka omulala gw'ayagala. N'omupasula. Ng'obimanyi by'ekivubuka nantegeeza mwana mukazi bba wange nejasi mujja kasente kati gwe njagala. Kati yali bbaawe kankutwala mpola kankubuuze. Yagamba nti bbaawe naye amujja mu bujja kasente. Era baŋŋamba ti bbaawe naye ng'omanyi abawala ng'omanyi. Nga mufumbo. Si bafumbo mwana abeera waabwe omuvubuka Yesu. Ekitegeeza nti yali boyfriend we. Yes, boyfriend. Kati tutambuza ekintu kyaffe. N'otegula. Kati nentegula ng'omanyi tubadde nkwatamu biki naye ng'ate ng'oli tamukwatamu ate nga yassaamu. Oli. Nga naye omumanyi nti gy'ali naye ye nga takumanyi. Tamumanyi. Kati oli abadde takwatamu. Obala yaŋŋamba yakwatamu mu kusooka ye yatuukesa nga takyamukwasaamu nga tamwewulira. Nga tamwewulira mu mutima gwe si ekyoyisi ye. Nga gw'oliwo. Nazaalibwa era n'omwana ajja ewaka n'akyala mama n'amulaba era nga tuli muteekateeka za kukola ki. Ewammwe. Yajja ewaka mama n'amusiima. Nga buli muteekateeka za kukola ki? Like za kugendako n'ewaabwe nga tekumba bazadde be embalala gita omwana Munyankole. Omwana Munyankole. Kati nga tuli awo mbadde ng'omanyi omwana yanjagala mubeera yange mbadde nyingiza kitono naye nga Franka ng'omanyi kikola nga gw'omuntu. Tanzija munyo naye ng'omanyi omwana omuntu yakusiima ku mutima gwe. Yakusiima gwe nga gwe Franka. N'omuwa omutwala asanyuka ate olinamu ekyetalo n'atasanyuka nnyo biri awo. Ng'omanyi byalaavo omuntu afunako nnyo laavu lwakuwaana. Mbitegeera kati obuzibu bwavudde wa? Kati obuzibu bwava wano kale nali neekengera wala simu zali zimukubira ennyo nga mbuze enamba yakubira nnyo. Franka n'obuba. Ng'omanyi olububa buba olwo. Kati tukondoonyezako yenna. Kanabuuza nga mwala simu atugantuke sibitegeera. Kumbe yali bbaawe bambi kati omwati yangamba nti eggundo ligotegedde era sikana kimanya. Tenga kikola kati wesa ninambe n'ekisabi nga musimu yange ngere kwa WhatsApp ndabe omusajja kyoyo. Ekifaananyi kyekyo nga omuwala lwali lwa mukaaga nkuba essimu ye tagikwata. Kuba natandika okugikako kuba ssaawa 3 paka ssaawa 4. Ez'okumakya. Ez'ekiro nga nyise ate omuwala bamutta mangu. Nebuuza omuwala alaza tabanga nti bamutegudde bannaye okutya okwo. Omutima ne gukuluma. Nga manyi omuwala bamutegudde oba bamututeeka ebbali lwawe ng'obimanyi. Naye kuba essimu nekwira muganda gange oli namutadde dda ssaawa 3 kyoba ziri mu 4 takwata ssimu. Kati netuwa ekiseera nekwa ku ssimu eyo omusajja nga mbagezese nabe mbuuze oba bali bonna. Ntwala mpola Franka. N'okuba ku ssimu y'omusajja. Nekola muganda wo n'omuwala. Olabe oba bali bonna. Nemubuuza ssabo Jebaleko. Enjo oli naye awo. Kyahati nange kuba essimu etagikwata. Nambuza gwani nze muganda wo no. Gwakubanga naye akuba. Twali tugirwanira babiri. Tukuba naye akuba. Alemeddeko nemeddeko. Nga simanyi nti yeye. Yali yaŋŋamba nti ono gaayo gwetwogerako yali yamutadde nga ndowooza yafunayo ate omulala. Kumbe y'omu. Kati omusajja ate natandika okunoonyerezaako. Yamubuuza omusajja kye yankubidde oba naye kazaakazaawo. Omusajja nanoonyezaako paka yantegedde. Kati kankubuuze. Omuwala yali lidda wa? Kati omuwala oyo eneka yasookako n'ayitako emikono gye kati essimu n'agireka mu nnyumba n'atambula. Era yenamukonga ongabedda nkuba essimu yo togikwata. Okay, njagala sitole tugiyimpaye mu kati buzibu ki? Kati obuzibu wajjidde olwokutano oluwedde. Omuvubuka yali mala n'antegeera ti mwagalira omuwala ate omusajja baludde bonna. Kati amaze omwaka 10 n'ekitundu. Tegedde. Mumaze ebbanga ki? Mwaka gumu. Okay, oli 10 n'ekitundu. Kakati omuvubuka n'ambanyiza ku mulimu gw'omwana ntukize mutwadde akagoye akegeze ng'omanya akalabo. Nga gwatutte. Naye namuzimu ono kusuubula
nfuna obugoye nange ne musubulira obugoye kale ndi mugoye nkadde ngera n'ensubula ne mfunira obugoye obukaki n'obumutwalira yegezeemu namutwala akagundi awo netunyumyamu kati omuwala kati omuvubuka yannengerera nakubira omubuzo oyo akola kyawo jangu eno wansi omwana nalaba omutima gwe gumutyemuse nebuuza tunaabadde ki kati olyakirire wansi mu basement nalaba tavaayo nange omuvubuka nankubira kuba namba yange yali yagiina yagisevinga naga gwokwati mulimu gwa mukazi wange gwe wakitosonyi mukazi wange nja kutta gwelele netwevuma bomanya abasanyira abasanje omuvubuka naga todde eno wansi nandete abaye bagala kunkuba kati ninakwala nakozesa amagezi manyi nembatolokako kati netuusa nesisa neŋŋamba omuvubuka nejja ntuteese twogere ng'abasajja kyokka omuwala abadde atukyanga ejjamu twogere omukubulira omwana ng'ejampulera ng'ejakuyita okusinziira kuba omuwala wabeera ewange oli amwogerera biki kati omusajja najja kati omuvubuka yajja nasako omusale najja n'omuvubuka nga bagala kunkole nga munaye zakuyita jangu tuteese ng'abantu abakulu omuwala kituufu naye maze nemumanga mulamba tukode twagalana era kituufu madde kimanyi nti gy'oli naye just bintu byagenda bubi niye obutuufu omuwala ye wayita enteeseganya z'emirembe ate olina atazisiima ngayagala kulwana muwala muyali tumwesonyiwe nakati omuvubuka oyo namugamba ate yayongeramu ebina bibuuliro n'abizaayo eri omwana bambi nanyiigira olutalo ndutegedde we luva namugamba gabe omwana nze mwesonyiwe kimu kiterabe ku bwereere bwe naye nga mulimba kiterabe bwereere bwe just bali tuli awo kati omuwala gwokyamwagala omuwala mbadde yemwagala nga ye era nga badde tikola teekateeka za tubeere ffenna twewasa era yali yangamba yoga yajja mwesonyiwa amweggyeko amuddukeko asigaze ezira bijala omuwala ono mukubireko kale akubulira ekyekituufu ekimuluma ku mutima kuko yangambye Franka nakukoya ate nasigala ate nogwe njagala ono mwebadde nvumirira kati ayagala oli kati ate ayagala oli ate yali yangamba tamwagala tamwagala bya mutima jasa amugyamu kasente kale tovaako katwogereko naye omuwala yaani omwala bamuyita enjo atukwase kale omuwala mwagala banaye mpulira nfa maze ennaku 3 sirya ko twayako na lwakutaano sirya mmere sinywa seeba katulo oba yakijja tugeze twawukane wala esikyalya nkoze nzigweddewo senze muddugavu nenga musuda naye nga mubyomukwano kali katya waddala bomanyi abanyankole abaseese bambi alikiriya mu nsonga z'omukwano kale katukubire omuwala tulabe twogereko naye tovaako kale kazi Enjo gyebaleko obulamu bulungi nsaba kumpayo ku eddakiika njogeremukko naawe bampita abudu lwakuba ndi Kampala wano mu kibuga lwakuba sikuwulira bulungi oli mubireekaana nti ndowooza kaakati mbadde njagala twogereko ku nsonga za Franka oli mukuba saawa zino oba obanja lwaki tompayo eddakiika nga 2 naye nze ngezaako kukuwulira kati mbadde mbuuza Franka akoze atya mukwano ng'omutima gumuluma angambye wamukyaye wamukooye anti munnange munno bw'aba akwagadde ng'akuwadde omutima gwe naye aba ayagala bambi obeeko ne ky'omugamba kati nkukubireko ng'oli free saawa nga mmeka naye nga Franka okyamwagala oba wamukooye kale nja kuddamu kubi Franka omuwala akyabanja omuwala bannaye akola mulimu ki akola ku fridge atunda byakunywa soda biki mazzi ng'omanyi fridge z'omu kibuga njagala soda njagala mazzi edda kati tujja kuddamu tukubire nja kuddamu kale sawa neyanze kabogoza omuwulidde otyo oba nze nsooke omuwala ono ndaba omuvubuka ono batanabeera serious ndowooza tufune okuba naffe ab'amasimu batunyonnyola engeri gye bakirabye tetujja kwemalirira ffeffekka tusooke tubawuliza abantu esebo banange mwabale kuweereza ggwanga n'Obuganda banange nze muzzukulu wa Mugema Kamunege ya Godfrey Musaalongo omusayi gwa Yezu Kristo ngeno bujunga sese taata naye kati mukwano gwange Franka mugamba asooka kakkane okwaba munenga amukyaye amanye nti mu bulamu bw'ensi eno tusanga akasozi
n'omusweto oyo wanaba ng'agaanye njafuna omulala muwala omutuufu nze musayi gwa Eze Bujumba Ssese eno n'ekintu kye bayita omuntu okwebaka n'ono ate n'oli n'ono engini obeera ogiyita otya bweyabika sebo ono mukasalo kasalawe naye yanyumiddwa nentakakomeye ke nalaba oli yayita musanju naye nga musanju omubbi eyamutwalira omukazi naye kati kyeŋŋamba oyo asooka agumiikiriza nzooka omuwala akyamwagala ate yeyabba abula banna ebintu by'ensi eno wangi Assalamualaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu haji mukwano mwebale kutuweereza nammwe okuwuliriza kituufu tulina okuwuliriza era kitukakatako alhamdulillah amannya kituufu nze Haji Kasole Rashid nga mbeera Kabowa esebo naye mwana mulenzi oyo nja kugamba nti nno ogoyo gwagenzeeko oba gwaliko tasalawo era asimanye nti najja kwagala ye ayagale n'oli kati oba nasobola obigumira agende naye mu maaso naye bw'anaaba taabigumire yandibadde amwesonyiwa kubanga n'omuwala bwe okusinziira nga babadde ayogera muwulidde nga naye talina choice Hajati Namponya abatumidde nnyo mutulabire Hajati Namponya omugambe nti tumutumidde ebala okubanga ali ku Bel FM ekinta buli ky'omuziki ekisinga tusobola osukkako nno wano tubeebaza ngera kubanga nnyingirawo n'ekibimba zibeera ennyimba 9 starting next week waliwo ekipya ekijja tubagamba nti musule bulungi era mweraba